Ekigambo gavumenti mu Uganda kyakyusa dda amakulu. Bw'oyogera gavumenti oba oviira ddala ku bitongole byonna ebikola gavumenti ng'obigattidde wamu. Mu Uganda ekigambo gavumenti kyasigala ku Mwami Museveni era kasita ayogera ensonga abo abantu bagamba gavumenti eyisizza etteeka kubanga ye gavumenti yagyefunza buli kitongole kati yakiwa ebiragiro era yakikulira. Tewakyali kitongole kyetengeredde nga kikolera ku mateeka gaakyo wabula ebitongole byonna bikolera ku mateeka ga Museveni. Kitegeeza kati Mwami Museveni omuntu omu ye yatwala gavumenti yonna era oluvannyuma lwa Museveni okuvayo n'ayisa etteeka ng'agamba nti bagenda kukwata buli muntu anaavaayo okwogera ku bigenda mu maaso ku lukiiko lwa NAM oluli mu ggwanga Uganda olw'abakulembeze abavudde mu mawanga ag'enjawulo. Bagamba nti anaakwatibwa ng'oboogerako kalebule yenna ogenda kusibwa era ogenda kuvunaanibwanga mutujju. Wano mu ggwanga Uganda obutujju bwakyusa dda amakulu nti n'omubbi w'enkoko basobola okukutwala mu kkomera ne bakuteekako gwa butujju. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abampiza n'abadala mwenna balamusizaako nnyo. Agereke ngenda okwogera n'abakulu nsazeewo nyambale ng'omukulu. Ndabye eggulire eritambula ku social media nga kigambibwa nti Mwami Museveni yalangiridde nti oyo yenna anaavaayo n'awandiika oba n'ayogera ekigambo kyonna ekiyinza okutaataaganya olukiiko lwa Namukwaya Museveni plus China ajja kuvunaanibwa omusango gwa butujju n'okulya mu nsi ye olukwe. Omanyi mu Uganda kasabaga nti gavumenti erangiridde kiba kitegeeza nti Mwami Museveni ekyo yakikoze eki yakirangiridde. Olw'ensonga nti mu Uganda tulina gavumenti, tulina just muntu buntu afuga eggwanga. Ekigambo gavumenti mu Uganda kitegeeza Mwami Museveni. Kivuga nti buli ekivaawo, buli ekigwawo kyonna, buli afuna ekizibu bonna bavaayo bakaba ekigambo kimu, tusaba Pulezidenti Museveni otuyambe batubbire ettaka lyaffe. So nga ate yalonda abakwasaganya ensonga z'amataka. Bwe banaavaayo ne babaako gwe battidde omuntu we, tusaba gavumenti Mwami Museveni otuyambe omuntu waffe afune obwenkanya gwe basse. Naye ng'ate waliwo abakwasaganya ensonga ezo eza security mu ggwanga. Kitegeeza nti gavumenti bakitoniya ne bakikkakkanya ne bakifuula nti muntu omu yayitibwa gavumenti. Oba kitegeera. Ab'ebitiibwa, ensonga eno nno nkulu nnyo. Ekisooka kya byonna nti mu Uganda ekigambo butujju bakinomolayizinze ne bakifuula kintu kya bulijjo. Mu nsi ezitali Uganda bw'oyogera ekigambo nti butujju, ab'ebyokwenda mu nsi ezo basula tebeebase. Okukiwulirako obuzi nti ensi yaffe yayingiddemu abatujju, basula tebeebase. Basula bakukunadde kubanga bamanyi kigambo butujju ki kye kitegeeza, obulabe bwakyo obukirimu. Oba okitegeera. Naye waffe mu Uganda bakifuula nnomo, y'ensonga lwaki nti ne gwe bali batugamba nti yakulira akabinja k'abatujju aka ADF, omukulu Jamiru mukulu awoleza mu kkooti z'abasiviliani okulaga nti obutujju tekyali issue, tekyali nsonga y'amaanyi mu ggwanga etiisa. Y'ensonga nti gwe bakutte ng'omutujju akulira abatujju awoleza mu kkooti y'abantu ba bulijjo, ababbi b'enkoko, abalwanidde mu mabaala, abo bawoza nabo ssebo omutujju. Y'ensonga bajja kulaga nti abakwatibwa nga bayitibwa abatujju nti be baatemula Afande Kirumira, ojja basanga bawoleza mu kkooti y'abantu ba bulijjo. Ojja kusanga abakwatibwa nti batujju nga abaatemula Afande Felix Kaweesa nga bawoleza mu kkooti y'abantu ba bulijjo. Osanga abakwatibwa nga bambadde beret ne ovule ya red nabo bali mu kkooti martial gye bawoleza abatemu n'abatujju. Essaawa eno ate gye batwala basiviliani abakwatiddwa olw'ebyambalo bye bambala ebya pate yaabwe gye bawagira eriwo mu mateeka era eyakkirizibwa nti weeri mu Uganda negaseetinga n'ebyambalo byayo ebimanyikiddwa. Naye bakwata abantu abambadde ebyambalo ebyo ne babatwala mu kkooti gye bawozeseza abatujju n'abatemu. Ne bakwata be bayita abatujju ne batwala mu kkooti gye bawozeseza ababbi b'enkoko n'abalwanidde mu mabaala. Kiba kitegeeza nti kigambo butujju mu Uganda tekikyali nsonga, tekyakola makulu. Wabula ekikola amakulu ye muntu okuba nti wagira NUP kwambala akakoofiira akaliko ekigambo NUP aka red
oli mubi nnyo era oli wabulabe nnyo eri eggwanga n'okusinga omutujju Jamiru mukulu. Ensonga ki gwe bakutwala mu kooti maaso gye batwalanga ba Bobby Yanga, gye batwalanga ba Eddie Mutwe, gye batwalanga ba Nubian Lee. Jamiru gy'atalinnyanga. Abaatemula Kiuna gye batabatwalanga. Okitegeera abaatemula Abiriga gye batabatwalanga naye batwala ba Bobby Yanga, batwala ba Nubian Lee, ba Danny Magic, bonna babatwala dda mu kooti mubawozeseza abatujju. Seza nti kigambo butujju bakinomalize nga kifuuka kigambo kya bulijjo kyovula nti basobola n'okigeraageranya n'omuntu akutte ekipande n'awandiikako nti free our people baga nti gwe obeera ofuuse mutujju. Bakinafuyiza ne bakituusa ne ku level ey'ekipande obupande kw'owandiise n'okubako ekifaananyi ky'omuntu we yabula n'ovaayo ng'odimandinga justice ku muntu oyo ne baga nti oba ofuuse mutujju. Era mukimanyi nti kooti maaso ziwolezebwa mu bantu balidde mu nsi yabwe lukwe. Be batwaleeyo mu zikooti maaso. Oba okitegeera essaawa eno bagambye okukwata ekipande n'okubako ekifaananyi ky'omuntu we yabula n'ovaayo dimandinge eddembe ly'omuntu we yabula mu ngeri y'okumubanja bagenda kuvunaana omusango gwa butujju nakulya mu nsi y'olukwe. Awo nno we ngenda okusabira ababaka baffe aba paalamenti na bonna abakulembeze abali ku ludda oluvuganya gavumenti, oba oli meeya, oba oli kansala, oba oli chairman, oba oli ani, eno ensonga nkulu ebakwatako. Abaana bafuusi soja bavudde emirundi mingi nga bakola strikes zaabwe ez'enjawulo nga bo nga era temuzeetabaamu. Kati eno ensonga eriwo ekwatako mmwe bakulembeze okusinga. Olw'ensonga nti mu paalamenti gye mutuulamu immwe ab'oludda oluvuganya gavumenti mwakamala okugiddamu nga mwali mwagizira olw'ensonga y'eddembe ly'obuntu, olw'ensonga y'Abannayuganda abaabuzibwawo, olw'ensonga y'Abannayuganda abaasibwa olw'ebyobufuzi nga tebawozesebwa wabula batwale mu kkooti z'amagye, mwasalawo ne muzira paalamenti ensonga ezo zimala okukolebwa. Bwe muba nga ddala pozi nga mutuga nti muli bamativu n'ebyo bye bajja ne babasomera era nga mutugamba nti temukyalina kye mubanja mwabitegeera, abaabula byaggwa ne bye baasiba babasiba byaggwa. Bwe kiba nga si weso we kiri era nga si kye mutugezaako tuprovinga nti kyekyo, omusajja ng'amaze okulaga nti anaakola ekyo ajja vunaanibwa musango gwa butujju. Nga mukimanyi bulungi nti mu paalamenti we wayita amateeka eggwanga kwe litambulira, ng'eri etteeka mu mateeka ge mwayisa mu paalamenti teririiyo. Kitegeeza nti mmwe mulina okuvaayo mujje muyimire mu nsonga eyo ey'okudimandinga eddembe ly'Abannayuganda. Bano abaana babalabireko bagumire ku mmwe, kuba tojja kumbula nti ojja kujja okwate honorable Mwadanku nnyingi omutwale mu kkooti omugaye nti omuvunaana omusango gwa butujju nga yabadde akutte ekipande kiriko dda mulyanga gw'abanja. Kuba ekisooka mbaka wa paalamenti, ekyokubiri munnamateeka. Paalamenti mwatula amateeka mwe gayita, eryo etteeka teririiyo. Omulamuzi agenda kujjawo etteeka kwagenda okuyimirira asalire Mwadanku nnyingi omusango ogw'obutujju oba ogw'okulya mu nsi y'olukwe. Naye bakwata kufuula soja musajja watatalina kyamanyi, oyo bajja mufutyanka bagende bamusomera ebisango sange bitakola ki ebitaliiyo, naye ng'ate balangiridde kirala. So kati eno essaawa mwe bakulembeze baffe aba NUP ne People Power okutulaga nti temutukulemberamu mu kutula mu ofiisi kwokka, wabula mutukulemberamu mu kununula eggwanga lyaffe, kubanga ffe y'ensonga lwaki twabalonda mu bifo byonna bye tuliko. Twabalonda lwa kutukulemberamu ku lutalo lwe tuliko olw'okununula ensi yaffe. Yessaawa muve mu kutula obutuuzi mu ofiisi ne tubayitanga abakulembeze ne tubawaza saluti ne tubagondera olw'ensonga mutula mu ofiisi, mutulage nti twabalonda kulwanirira ggwanga lyammwe. Abasajja okuva ne balaga nti ekyo bakitya, kye batya kyennyini kye muba mukola. Bwe baba nga balaze nti ekyokuvaayo ne mukwata ebipande ne mudimandinga eddembe ly'Abannayuganda erityoboolwa enkya n'eggulo mulujjudde ku kamera, ne babalaga nti ekyo bakitya tebaagala nsi ekitegeere nti weekiri, ekyo kyennyini kye babalaze nti batya kye muba mukolera ddala. Musuubidde mujja kukola bye baagala. Bwe muba nga mulinda kukola bye baagala then temulina kimugenda kukola, kubanga buli kimu kye mulowooza okukola tebakyagala.
kati ekyo kyennyini kyebavudde ne babalaga nti tebakyagala kyemuba mukolera ddala bwe kibalema okukola kati nga bano abasajja abagenda okujja be mubadde nga mutwitinga nga ne mubasindikira message nti ero tuli bubi Uganda ebulidinga bajje bamale ennaku z'abaana mu Uganda bafulume nga tebalabeeko wadde muntu n'omu yenna bakulembeze agamba nti bana Uganda is bleeding because of this and this and this and this mujja kuba mututunzi ge mazima genyinza obbagamba ekyokubiri eyo statement yokka gye bafulumiza ku mawulire nga bagisoma mu Luganda mwandibadde mwagikyusizza dda ne mugizza mu Luzungu ne mugitwitinga ku Twitter zaabo bonna be mumanyi abagenda okujja mu lukiiko ne mubalaga bajje nga bakitegedde nti gye bajja ensi gye bagenda okujjamu gye bayita Uganda okuvayo n'oyimirawo nti olwanne eddembe ly'obuntu oyitibwa mutujju era oba olidde mu nsi olukwe byebyo nno kati kiri eri abakulembeze baffe okwebeereramu ne muyimirirawo ku lwa bannayuganda bannaffe abaabuzibwawo oba okubivaako ne muleka Mwami Museveni n'atyobola eddembe ly'abantu nga bw'ayagala kubanga kati abakulembeze baffe mwe twasigalamu tulinamu essuubi teri muntu wa bulijjo gw'osuubira asobola kuvaayo n'akola kintu ekyo ng'oggyeko okulemberwamu ababaka ba palamenti oba ba councillors oba ba chairpersons ku bitundu eby'enjawulo mmwe musobola okuyimirirako ensonga eyo ne bafuuti soja ne bagumira ku mmwe bwe muba temukikoze kitegeeza muba muliddemu nsi yammwe lukwe awo naffe tuli bajjukira nti mwabivaako mwe ne musiga kutunuulira misaala gye mufuna buli nkomekerero ya mwezi